Olunaku lw'eggulo kkooti enkulu mu Kampala yagobye omusango ogwawaabwa Fred Nyanzi Ssentamu wa NUP ng'agamba nti Nsereko yawangula mu bukyamu. Kkooti yategeezezza nti ono teyawa Nsereko biwandiiko biraga nti amuwawaabidde ng'amateeka bwe galagira. Olwaleero Fred Nyanzi ategeezezza bannamawulire ku kitebe kya NUP e Kamwokya nga bw'ataamatidde na kusalawo kwa kkooti. Mumativu ne rulingi engeri yakwasibwamu. Omulamuzi Margaret Apini alina background nnungi nnyo, mukyala wa buvunaanyizibwa, omusango ono yakwasaganya bulungi okuva ku ntandikwa era bannamawulire abaali omwakiraba. Nsereko n'adojinga kkooti ne balooya be ne bajja ne bagamba nti baabasabinga. Kyatwewunyisizza nti omukyala teyalabiseeko, yali vigilant nnyo mu kutandika nga tugamba omusango ono gugende mu maaso ng'olaba afuddeyo, ne ku ssaawa esembayo teyalabiseeko. Ono ategeezezza nga bwagenda okwekubira endulu mu kkooti ejuulirwamu. Genda kujulira ku musango guno petitioni olwokubiri olwa 2021 ku nsalawo y'omulamuzi ruling tugenda gitwala mu kkooti y'amateeka esingako awo ye bayita Court of Appeal. Era bannamateeka abange twakkiriziganyiza bagenda maaso n'okukola enteekateeka. Nyanzi nga yegattiddwako banna NUP abalala bategeezezza nga kkooti okukkiriza akakiiko k'ebyokulonda okuwolereza abawawaabirwa bwe kigenda okwongera emivuyo mu byokulonda. Naye buli muntu yenna eyabba akalulu mu mankyolo eyalangirwa mu bukyamu kakiiko ka byakulonda ke kamubeereramu n'omuntu n'awangula omusango nga tatuuseeko na mu kkooti. Kkooti nemuwa ne kosti singa talinnyeeyo wadde ekigere bwe kiti. Aaron Mukama, NTV Akawungeezi.